Remy? Okusinziira ku byava mu kubala abantu okw'omwaka 2024, abantu okuva ku myaka 10 okudda waggulu abawera ddala obukadde 13.6 be balina amasimu ag'omu ngalo, nga bano bakola ebitundu 43 ku buli 100, ekintu ekyongera okuwa abaana bato ekyanya okwetaayiza ku mitimbagano egy'enjawulo. Kyokka wadde guli gutyo, ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna kyategeeza nga ku baana bano batono nnyo abafuna okulungamizibwa okulambula okufu. Era okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ki Safe Online, kyazuulwa nga abaana ebitundu 49 ku buli 100 bwe bafuna emikutu egibatuusa kulaba obubaka obw'ekiseego ku mikutu emigattabantu. Kati olwaleero ebitongole binnakyewa ebitakabanira eddembe ly'abaana nga bino byegattira mu kibiina ekibitaba ki Uganda Child Rights NGO Network bavuddeyo ne bategeeza ng'ekizibu kino bwe kifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Emitimbagano ffenna tukimanyi nti kati weegiri. Ate gyeyongedde okukozesebwa mu bakulu ne mu bato. Abaana bali ku mitimbagano egy'enjawulo, bali ku TikTok, bali ku simanyi biki. Ng'oggyeko abazadde abalina obusobozi n'obuvumu okuwa abaana baabwe amasimu n'ebyuma bikalimagezi ebirala, oyinza okwebuuza abaana bano engeri gye bagenda ku mitimbagano gino. Mu kusooka abantu bagambanga abaana b'abagagga ye lwaki bawa abaana amasimu, ssente ze zibatawaanya. N'ow'omwavu agenda ku mutimbagano lwaki? Kubanga alina mukwano gw'omugagga, ate mukwano gw'omugagga amukolera ebintu naye n'agenda ku mutimbagano. Okusinziira ku Hadija Mwanje okuva mu High Sound for Children, abaana bangi tebateekayo bubaka ku mitimbagano nga bakola gumu gwa kufunayo bubaka wadde nga bubakosa mu mbeera ez'enjawulo, nga kino kibaviirako emize emikakali ng'abamu batuuka n'okwetunda, okukabasanyizibwa mu ngeri ez'enjawulo n'ebirala. Abaana baffe ku mitimbagano basanze ebintu bingi, bayonoonekedde okwo, basegukidde okwo, bayiza agantu bannange kubanga omutimbagano gwo gwakolebwa nga si gw'abaana. Kyokka era nga bamaze okuyingira emize gino, abazadde n'abavunaanyizibwako bangi tebamanyi ngeri nnungamu yakubakwatamu okulaba nga bagivaamu, ng'abalala batuuka n'okubatwala mu b'amateeka. Okola ky'omuyamba omukwata n'omuteeka mu poliisi oba omurescue, nga ffe tugamba nti abaana bano okubakwata ng'abazzi b'emisango kyali kikyamu. Baali balina okununulwa bununulwa kubanga ba victims. Kati bano baagala gavumenti eveeyo n'etteeka eddambulukufu ku muze guno bw'eba yakutaasa omwana w'eggwanga. Abamu batugamba amateeka weegali. Amateeka tegamenyaamenya kintu, googera bwogezi nti abaana wansi w'emyaka 18 naye tulaba tegamenya ku ssomero ki ekikolebwa ku ssimu. Kino okukikola obulungi, bano basabye wabeewo obutabamiruka w'eggwanga lyonna basobole okukubaganya ebirowoozo. Buli department eyitibwe, abapalamenti babeerewo, abazadde, tugende tuyinza n'okutandika mu bitundu ne tuyitayo ne tulaba nti naye obuzibu buliwa. Ye kamisona w'abavubuka n'abaana mu minisitule ekikula ky'abantu Mondo Kyateeka agamba nti kino okusalirwa eggezi abakulembeze abavunaanyizibwa kutaatira eddembe ly'abaana balina kusitukiramu. Babeere nti abakulembeze b'abavubuka bakola, abakulembeze b'abakyala bakola, abakulembeze b'abantu abaliko obulemu bakola, abakulembeze b'abakadde bakola. Singa tukikwatiza wamu ate nga tugasseeko ba religious ne culture leaders, tulowooza nti tujja kusobola okusevulako. Ensonga z'abavubuka n'abaana okukozesa obubi emitimbagano buvunaanyizibwa bwa buli muntu, okuva ddala ku bazadde okutuukira ddala ku gavumenti, nti senga tezikwatibwa na bwegendereza ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso biri mu katyabaga. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.